abalabi abatuwagira abatwagala twesiime nnyo mwebale okubanga mutwagala ekyenkani daawo naye teweerabira ku subscribinga. Don't forget subscribe Blaze Media TV. Tonga tebale Richard yakuzanyiranga kakubo tolina kusuba kasire John Bosco nga jajja entandikwa amagazi Ronald Mpanga efirimu etandise mbulambalamba eneyo mu kizungu Namiro Rahuma Malaika akuzanyiranga Namiro songa mwanje Steven yagenda kuzanyiranga Kawula ekyatandika butandisi tugende maaso mpolampola byalugaba Ponga akuzanyiranga byancha entandikwa firimu etandise eno tugisumululidde wano Mbyatuku Namwandu Mukattu firimu bagiyita Namwandu Mukattu gye tutandise mbulambalamba sala kunyumiriza bunyumiriza ate nate nagamba wembanda esomanya tuleese eno ye tugisumululidde eno mbarra embalala naki katugitandike yekina Uganda obadde okimanyi nti abakazi edda be baloga naye kati n'abasajja baloga sebo nayagala atwale ne Kinagaba kati omwana ono nga bwali mu ndabikaye agamba nti omusajja oli atumazeeko emirembe awawaabirani muganda we gwawabira ku ndagu nze gwolabanga ejjama nakunaku nange njagala nfune ku ssente omwana buli kimu yakirina owulidde amanyina nnyo sente sebo kati ndi ku kyalo Mbeya ekyatandika butandisi yempanga mbokumana zene jikirive okumanyirawo nekifalanganako ngekyo volante zo nyambe kati ayagala muganda we abenga bamuloga afazali obugagga bumugweko bafaafe nange nsobola okuli naye nange muganda we nyagala nange nfune ku ssente gundi gwafuna ssente kyoba olina okumanya nti ssente zikusanyusa naye ate buli wozifuna wabaawo abafuna obuzibu era ne bakulaba bubi kati olina okwegendereza buli wofuna ssente wajja otambulira efirimu yaffe kyatandika butandisi jajja nyamba nyamba oba omukola ki kyonna kyomukola kimukole wetegese mukulogere muganda wo ye kasire John Bosco ngenda mukulogera njamule ensawo yange soko ogire tulabe enemindi yasonono tewene tutosola jiwona ekyatandika butandisi wagongo bali sikibina akama efirimu yino ayinawo kimasanda kye masanda laba eddogo emindi wadde yagala kale okusindikira eddogo laba omulogo balogani muganda wa Mpanga kati kyoyina okumanya nze mukulogedde kafeeko naye oba ekimbe kimukube naawe ononye engeri gy'ogaggawala tugenda maasaani gwe baloze ali ku mwanyi saawa ya makungula ali wano ye pale Richard Oligino Nemuzi bemba mwana ba firimu nga mugaba tutandika butandise firimu eno ali ku mwanyi so nga firimu eno abagyetaaga egenda kagwa videos aba ali awo agenda okuwulira hati ninki n'omuhanda ogwo agenda yamawe ayibambe kimutudde mu kifuba ku nsi muli abantu abalina eddogo agenda okulira akabengo bakakamula agenda okulira akabengo efirimu ekyatandika butandisi abadde anoga mwanyi bannange ku nsi kuli abantu abalogo eno waliwo akuŋa nyenku agenda okulira waliwo akuba enduulu etayatuka enduulu eringa erimu ebisasiro enduulu agenda okulira musajja watu omutima guba mu kifuba naye agulira gwambuse guli waggulu mu dokoli entandikwa firimu egenda maaso kakati yaduka misinde dada ali mu plate jangu munange tata oli litono tata muto kapiteni wa byana tata mukulu embeera mbi omwami oli kuba kuba ejjembe
omwana ono ye mutabani we yagende wa mutowe abenga bayita muto wa taata ajje bayambe taata olumbe lumukubye musajja tunadduka kaakano taata waako embeera ekakubye yabikoze yono munange taata olumbe lumukubidde mu mwanyi wangi kitaawo olumbe lumukubidde mu mwanyi munairalalibyava muje mutwale mudwaliro kati soko ogenda otegeeze n'abakagaali kuba teetaaga tubenga bawera tubenga omuntu tumuyamba kensoke nange ntegeeze abeeno najjamu siripa kikoze kafe kawulire bwe kiruma kikoze laba eyaloze jajja bannange simanyi ate minja okuwa empene n'entaama wangi aleeta empene n'entaama efirimu egenda maaso alinawo ekinankaniki alina kimasanda kiikyo kyatuzaako emandwa zikizitoberera etambula kiggwa mandwa nzito efirimu egenda maaso ayinza okuba nga teyeetaaga egenda okwetegereza abadde mu nnimiro ab'eŋŋanda bakuŋŋaanye bonna ab'eŋŋanda bakuŋŋaanye kiki ekibadde ate olumbe lumukubidde mu mwanyi oba abadde anoga mwanyi mwanyi zigize bagenda omuwujjawujjakaawo temugira omusajja nga yeetaaga ddwaliro ate mumuwujja buwujja wuyo ne saadi gy'omuwujja tewajozezza mulimu empewo eteetaagisa omuntu tumutwale mu ddwaliro kumba waliwo muganda wange abadde ki muganda wange abadde ki kumbe yoze ogenda okwetegereza jjajja ali eno ne masanda we masanda ge batuuzaako emizimu gyonna gwe naawe gira omumugamba muntu agudde ng'agwatya uyo mumwana yagenze mu nnimiro alabika nga talidde soko veeyo tulabe soko temugenda kandeete gali twala omulwadde mutwala wakinamu omuntu tannaba kulwala ono kumbe tayagala bamutwale mu ddwaliro ayagala ekimbe kimukuule katulukaayo naawe oba omuntu mumuwujja mulaba mufu muntu tannaba kulwala oyo mulamu gwe wujja mulamu twala eri naawe oba tosobola kwogera byamagezi owaza tugamba muntu mulwadde ogamba tannalwala omusajja afa afa ki mumukuba ebisiraani kumbe eyamuloza buli boogera ku kyomutwala mu ddwaliro awulira bubi towujja oli kumbe buli bamuwujja nadda engulu nawulira bubi omuntu ajja mutuza empewo tomuwujja omusajja mulamu ne baleeta eggaali batwale omulwadde efirimu ekyatandika butandisizaayo eggaali omusajja temumutwala nammwe muddwaliro kumunyuyiza bwereere oyo omusajja bugumuli eri muluma mufune mazzi ganyoga mumuyiire ajja kuba bulungike kumbe bamugwiridde mu pulaani omusajja bamutwala nayingira ekimwanyi nekimumira bali kukibano ono alina ka TV kekalengerera masanda nja kuba emmindi mu nnyindo tereero eri saagala kumalako mirembe simanye mandwa zikituze laba ambulensi eriwaleeta omulwadde munyangu ye bannange ne bamubamba ku gadi omutima guyita mu nsikya omutima gujja omutima goga ankanga goga efirimu egenda maaso ono nali okayitawo emisinde wuuli 10 jajja ali eno kiki naawo gwawo amayembe ge gakola ekyo toddamu kunkanga jajja bamutwala laba ekiri wano kati bayiriza oyo nga tanava mu lujja gimukube mu kifuba olumbe lumutugire awo singa ava mu lujja omwo naayitawo gwafa wafuluma wafuluma olujja gwafa amuwadde yirizi agenda agimukube mu kifuba afiirewo wasanga bamusomosezza olujja yafa ono bamutadde ku gaali abamusabira bamutwala uno olujja nga bagenda oluvaamu ono wuno adduka nga alinnya emaggwa uno tadduka mpola agenda kufiira bwereera mayembe wo gasubiza okuwuta omuntu we gatawuuta gawuuta agatigambye leeta ndabo banyamba ye Kasire John Bosco efirimu egenda maaso
Efirimu egenda maaso. Soko lete. Lete enkayiride. Naleeta enkayiride. Enkayiride ayina empumumpu. Hati ninki. Konkani njo okufumita omunanka omuhanda ogwo kwa kundi. Namunyigira mumpumumpu. Mumpumumpu. Ono omusajja mulogo nnyo. Yafumita empumumpu eri gyali eggaali neggwamu omukka. Zaayo. Okumanya atta tube y'eggaali n'akatima n'akattiramu. Oddamu n'onzanyirako. Mulwadde ambulance nga kino nakyamayembe gakiwunzizza nnyo. Lubaala akituddeko nnyo. Ali ku bibumba bya nkoko bibisi. Sooka omumulizeko ambulance efudde. Ne bamuzza wano. Ne basooka bamuzza wano. Ne basooka bamuzza wano. Muteekako nnyo bugumu. Ne basooka bamuzza wano. Efirimu egenda maaso. Temulina namba yeba na. Efirimu egenda maaso. Mutwale. Mumwetike. Efirimu egenda maaso. Twakawa bwatu. Tukoze tutya abamu tumwetike bwetiisa abalala nti nedda. Kumbo nakoma waba mwedeyiriza egenda okutula omuntu. Laba ekikumi laba omutemu. Laba omuloga afazala olubuto balugwa lugwe. Naye ng'agenze. Muntu ono alina okufa. Musajja ono mwagala mufu. Kumbe baleeta eggaali endala okusaako omulwadde. Eggaali yino ereetebwa. Firimu egenda mu maaso. Efirimu egenda maaso. Eno yoyo mu kizungu. Nagambye tulimbara. Egenda maaso. Efirimu onolera. Otwalawo. Banange abadde aleeta ambulance endala. Abasajja baloga ogitwala wamuyamba. Abasajja balina amayembe. Eyali aleeta eggaali lera bamuba amayembe yakigwako. Kiki nammwe mumugire mwetango. Naga eri mumuwa mwetango teriyo kawunyira. Muli wano mwetolola bwetolozi mugende wange afa. Kumbe yayagala afe. Gabalemye okuyamba muleete kawunyira wano. Nasooka bannange. Ona awulira ekimusakata buli wasituka. Fudde maama kimuli mu kiwato kyeripya ku kundi kiri mu nkizage. Kawogo safari na muzigo. Ono n'agenda alinga aleeta kawunyira n'ayunga muyirizi. Ensana abantu bakambwe. Girayirizi tulabo batugirayirizi. Terera tulabo bayirizi tugirayirizi. Omuntu abenga aterera kuba twete. Ono teragagira kawunyira mu kifuba. Kumba atwala omwoyo gwa munne. Labo mujjanja by'omusajja n'alyoka ekule muno. Baba. Yamukula omwoyo. Basi. Yamukula omwoyo. Banange omwoyo bagututte bubi. Musajja afudde zakaba. Leeta akakumbi tuzeeyo akaba. Nakaliga nawe munyambe koba munyamba tuzeeyo akaba. Kazeeyo. Kabadde kaganyi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Omusajja afudde. Nagambye genda kagwa videos. Kafumbe Mukasa Road. Twagala tumanye Rutaja bigwera. Tan musitule na basitula maiti kumba asula mu ddokoli. Ayagala kakasa oboli afudde. Baba tanafamu kulira awo last. Banga situla. Nawe ono mwa. Situla tujeyo mufu. Situla. Byonna byakola ebyokusitula bya ttima. Ayagala ono afiire eddala. Namwandu. Kyalo ono bambi baawe alugenze. Efirimu egenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi tulaba kina Uganda. Ate leero tuli wamu na mulenzi Dick mu kizungu. Kale nno lekirabikani ebintu tebyagenda bulungi. Omusajja
yalusulamu akaba so ng'ate omuntu yenna omwami bw'aba afudde ku buvunaanyizibwa bw'aba alese ewaka ebyo bye bikaabya abantu akomyewo kyetugamba mu mazzi oli awedde kati ndi mu bintu kati wali mpedde mwana gwe kati ng'amugamba ebisooka olindeko okugamba ebintu kwini omusajja musse kati ng'amugamba oli olufa obadde olina oleeta akawala ak'omunda kandaweya kwe tulina osibira omuzimu oba si ekyo kugenda kutawaanya okufa kyawedde naye tulina osiba omuzimu leeta Namwandu kati ate olina okakasa nti namwandu olina okumwawula okumala ennaku 9 olaba ebintu bya ttima we bitali birungi sooka ogende omugenzi omugyemu akawale tusube nga abasiba omuzimu ogusiba ne gunywera namwandu olina omwegadanga okumala ennaku 9 naye namwandu anakkiriza Masanda yuli Masanda emandwa kwe zitudde yanoga eddagala kano ate ngambadde sikamanyi kumbe emandwa zitudde kwoli kuye kwe zisombera eddagala tugenda maaso kane tudde wakewa eno bali mu kuyingiza mugenzi egenda maaso balina omugolo muveeyo nammwe mwena nze mbasinga obukulu musooke mugende muleete gundi kuba oli tulina omuziba amaaso tulina okumugolola badde manyi tumugolola nga ab'ekika kati ate lwaki otugaana omugolola gwe naawe namwani tolina kaaba nga tetunnagolola oli kati sooka ogende ebweru ku kifugi tusooke twetegereze kuba tufiiriddwa nnyo kitalo nnyo genda ebweru kitalo nnyo maama kitalo nnyo woowe banange n'amugwa mu ggwale ensinzibu amugudde mu ggwale olaba obulogo ate abalogo baba bakambwe nnyo beekaza tafuddeyo baalaba munno baamulaba n'amulaba naye banange n'akamugjamu n'akanyiga mu lubuto paasi awo ne omufuba banange muula muganda wange afudde ejjeba laba entuna muganda wange baba leeta tumubike muganda wange yaguwa amaze omusala ensawo asaze omugenzi ensawo mugira mukaba gende nonye embugo mugira mukaba baba kumba bye awo mazeewo munange lwakyondekera ensi bba wange munange bba wange oluvannyuma akapale yakabba bakolereko egundi kale tuba tuli awo oluvannyuma wakaba kyali mu kunakuwala esabbiiti 2 ezayitawo nga bamaze okuziika munange ali atya kabona ulira amannya ge balina abaana babatuuma amannya ga bizibu sununwe kabona masabba oli yafa netusigala kakati saagala okaabe nnyo kuba ekintu kino wendi gene munaye kati ngenda kukola nti abaana okubalabirira abaana ngenda balabirira toddamu kweraliikira ekyo wendi wooli tulabirire abaana bakule owulidde kati saagala babeewo ekiri oli kye yakolanga neme kikola naye kati ate ekyo toddamu kuwoza ate nze bala omupya kyolina okumanya wendi njagala mbenga ye lwaki nkunyonyola bingi kabona wuuli
laba kakabona Nziratisa. manya nze taata w'abaana abaana ngenda balabirira mbaweerere naawe nkulabirire era ne wamu nkulabirire wonna togaana kuba tusule ffenna mbe nga obanga bannange ekyo kyowoza simanyi biki manya nze balo toddamu kunoonya balo mulala oli yafudde kati nze nkiggala buli kimu nkigale abaana bembalabirira naawe bwenkiggala ng'ate naawe bw'okiggala nga nange bwenkiggala neba ne mulamu ekyo towakana mukababa wazira nsonga gweddaawo kumbe omwami ono bamugamba omuzimu guli okukola bulungi eddagala ayina okugenda maaso mu kikolwa ekyomukwano ne namwandu okumala ennaku 9 bw'atakikola ebintu bijja kuba si birungi kalijjukira abalenzi bano oba abaami bano baali bawera ng'ogyeko omugenzi ono ebyanca byalugaba Paul Original Names kati omukyala yamulumba amugamba mbadde nzija wuwo kati nga mga munnange mpanga nsobedde muganda wa mwoyo yagambye eki agambye eki mpanga yagambye musimanyi ayagala mbusimanyi tubeere ffenna mbusimanyi kunjawula kati ate awo mpanga batuyingiridde ye ne bwe kubanga kuba kati goli mukazi waffe yesu tukikkiriza naye ate mpanga lwaki era yajja ze munange namugambye mpanga mulamu munyambe buyambi naye nga teri ate kati mulamu kuba kati mpanga wabanga agize ekisooka ye mumpi nze muwanvu nze nkubaja saagala ebyo kati mpanga njamuluba kubanga ekyo afadhali nze nandibadde kati ate mpanga abaatya sinaba nakigamba ate yabe ekyo kamulumbe bulumbi efirimu yino bannange kakatuddako ewakabanana omanyi ffene byanca wuuno byanca kiki ng'otwalanga kabadde adduka ayiri mukanga kabajaji soko gye lwaki ekintu kino notakiŋŋamba kulabika bakitegedde ekyaki byanca leka naawe obadde ki kwenti mpanga nsooka atya yakusoosa eki kati ate ono omwami yatandikidde mu gye yeringa ey'okuyamba naye ate alina engeri gy'atabuseemu yakusoosa eki kenzijja ombuulire gwe mpanga agenda ate wa Namwandu atandika okudda mu bigere bya muganda waffe asinziire nga bw'asiitanga nange omuntu omukulu sinnaba kubaako kyenjogera ekintu kino olaba kikola amakulu does it make sense kuba kaakati ye bw'abanga yasoseyo nga bw'omanya ebyampanga kubanga naawe owulira mwagala oyo omukazi muganda baffe waba yafa afazaali nze nzira mu makaago kati ate ne kaba kuba ndawo kiraba ndi muntu mukulu nkusinga obuwanvu lindako ekyobuwanvu ambadde gamba mpanga bw'abanga yansoseeyo ekyo kibi ate saagala mpakanya kati nange kenyini mbadde mu ntegeka naye ate olingayi ekiki tusooke tuge tulabe empanga kaakati omukazi akyaganye nkoze ntya omukazi tukoze tutyo mutima gula omukazi nagamba ebbanga lya sabiti 2 ogenda kerewa eddagala bwe linayitako ebbanga lijja kufa nyamba omukazi tukoze tutya kuba aganye okukkiriza kati nogaana okuba mukazi byonna n'omugamba byonna kuba kati olwosaaga ekintu nagamba kyanguye mukazi agaana atya kuba oba bbaawe mugamba oyagala mukwano ana ofudde gwe nyamba saagala ffa obuzibu buvaawa omukazi ayaganye omwagala ate eddagala ery'okuba nirimuyamba yalina kubanga akola omusawo kyamugambye ettima lye lyasooka natta muganda we yeddiza ebigagga bwe bwonna naye obugagga nga tannabufuna waliwo emiziziko egizeewaawo kati yamugamba tulabe ekyokukola agenda muyiiyiza tuddako ewa Namwandu akafa sabbiiti 2 naye ebintu ebiri mu lujja luno byewuunyisa tuba tuli awo sanyisa okulaba y'omukuba bamulirwana
bamulirwana munange oli otya obunaku munenga kitalo ekyomusajja kitalo munange leero kati obunaku bukuli butya kuba obunaku bukuluma wenna ne bukulumira mu nju ne bukulumira mu ddiiro ne mu kisenge ne mu lukuubo ne ngamba singa mbanzize sitegedde kyogamba munaye muzeeyi anti naawe oli muntu mukulu obunaku bwe bukuluma waliwo ayina okujjako obunaku kuba ndaba muzeeyi kumbe muzeeyi ayagala kabala kabimbi muzeeyi bino ebyokubeera wali okoze nansobi kuba nze weesaaga omuntu omukulu akubudaabuda naye banna ekyo kisooka okireke bino ebyokugira kuba nawulidde ekintu kino obanga oli wekka neetaaga n'enzijja kati nze nkusobola okukulabirira bukyabba waafa omukisa guwenze muzeeyi ayagala kumutyabagula ayagala kumukirikiyita tojja kulaba nnaku leka abaana abange bakule n'ababo omuzeeyi nti aa owange nyabo mbadde nkubuulira wandiwuliriza amwana wange jatugenda namwandu buli alaba namwandu ayagala kubaako kyasimba muzeeyi kuuliri kutte miisi efirimu egenda maaso kakatuddako bano baabano baabo sokojje mpanga jangu mpanga tubuulire amagezi ogajjawa ageddiza namwandu nga ffe tetutegedde ekyo ate musango ogwo leka totombuulira ekyo naawe okimanyi baffe bw'abanga afudde leka naawe mulina abaana mulina abakazi nze sirina neŋŋamba namwandu ng'omweddiza otya mpanga okimanyi oli mumpi nkusinga obuwanvu kitegeeza ki mpanga nja kupa oluyi nkuwanvuye tonsiriwaza deewuwo noono muddeewo nze omukazi ngenda mumuwasa laba omuzibu laba omulogo laba omulogo bagamba ki bawakana bawakana baagala kuwakanya nja kubakuba amayembe migongo mmwe ate gwe nja kusimba ekitambo tonsiruwazza gwe kuba muleka munzanyisa oli naye ali eri ayombera eri ekintu nze nina okuba nga mpasa namwandu abaana nsobole balabirira ate mwagala kiremesa mpanga va ku mukazi oyo ate sisobola muvaako muleke sisobola kuleka mpanga odde wano bbe mukazi wa muganda waffe nga naffe weetuli tetusobodde kumubba ekyo tuganye siriwala genda eri muveeko nze kankubulire gwe mpanga abo abakuwa amagezi abo bakuwabya tunuli nze tontegeera nze mwakunnemesa omukazi mumuveeko kokolote omukazi ngenda mwagala ngenda muzalamu n'abaana abalala era tosobola kumunnemesa gweyo okutukiraba tosobola mpanga firimu yino wama tugende bagala kumunnemesa mulemesani mbakusimbira ejjembe ki mbakulogere ntya obaagala balema nga batambuza mitwe oba nga bakulula n'ennyindo ekyo kyogere mayembe nga yina abaana baleeta bulesi muzannya abo mayembe nga yina gweyogere ekiddako sooka ojje abo basaaga baabano bano banange masanda ate abadde ki emmandwa ziwugula muwugule emmandwa ziwugula muwugule kukyendabye wulira kankulogera omuntu
Efirimu yino. Efirimu yino. Kwata wano. Kwata wano. Okwate. Ono muganda. Ne wano. Oyo muganda gwo owokusatu. Nakwata basatu. Kati bagatte. Nagamba buli kyenkunyudde muganda ogatta wamu. Ono aba ali eno. Ono anaabako bigere. Nfudde. Wulire. Mamu. Eddoko liri mu nsi.Kkiriza. Kati n'agamba abo mbagasse njagala babenga buli kyogera kyonna. Efirimu yino kati gwe owookusatu bateeke muggwe kati gwe gwe balina okuwuliriramu. Laba eddogo. Kati awo balina bali babaloze ono yalina okuba nga kyabagamba kyebawulira. Laba firimu. Laba ekikumi. Omwana wa Uganda. Egenda maaso. Batabusi. Kize. Kiwagira gwe. Buli kimu bakkiriza mu. Owulidde? Era ogenda kubuka. Amutaddemu amaanyi. Efirimu egenda maaso nagambe ne gye tulabidde ewa Dick. Omukanya ekyo. Tuli kumiyano mu kizungu ewa Dick tuli mbarara. Siwe waawo. Egenda maaso. Ono yajja anoonya mulamu we. Babaloze dda. Kati ndeese mapya saagala ogambe nti sireese ggulire era saagala ogambe musikwagaliza gano gendeese g'olina okugenderako amawulire. Era bukyanga lubanga lwa mmindi sibeera nkaawo n'enzuula amazima naye leero nzudde amazima. Tewaba wakubuzaabuza. Wamma mulamu mu mutima mulungi. Saagala akubuzaabuza yenna. Laba efirimu. Toddamu baaba tetukyakuwakayo tokwatako mukazi tumuwadde oliva nayo. Bannange mubadde ki? Namwandu yeebuuza firimu bagita Namwandu Mukattu. Lwaki tokkiriza oli atwala omukazi? Lwaki ogaana oli atwala omukazi? Kati ekibalwanya ono bw'aba tatutte mukazi banyiize. Abakubudde kuba nagambye abaana bange be babo ne ngamba abaana tubalabirire wamma jangu baby bali kye boogedde bamugambye omukazi kiriza oyo mpanga akuwase. Efirimu egenda maaso. Tugende wamma abaana bakuze tugende tubazze nako musooke mujye tulabe. Ne bayingira mu nnyumba bazzeeko abaana. Efirimu egenda maaso. Kakati obuzibu buvaawa. Bandoza balowezeza nti igudde dda. Ogenda okwetegereza. Amawano gagudde dda. Kati kumbe mbwaliwo amawano agazze omanyi wano kye bayita amawano n'amawemukirano. Bagala kuwala bintu. Katimbu. Bukyanga bawa gundi afa. Omuwala nno oli Namwandu muwala w'ono omukyala. Naye kyo okimanyi. Katimbu kino kyamugudde matu. Nga bagamba nti omwana we b'ab'eŋŋanda z'omwami omugenzi baagala babe nga bamuwasa. Baagala bamweddize mbwe era simanyi n'abaana bato babongereko baddemu bamuzaalemu muwala we. Ago gaba mawano gennyini. Omwana nga bamufudde kagoma. Buli anaaba eri ava eri yakuba akagoma kava amaloboozi. Bebamu bali baluganda kati agenda kubatabaza. Nati ayinza oba yetta kirimu katugenda kukola tutya. Ono aganya nze omwana wange sigenda kukkiriza. Eyafa yali bba bw'aba yafa ekyo kyaggwa teri musajja mulala kumwemuulerako. Naye nze kati n'olw'ensonga eyo ngenda nange baloga. Maama naye yataama. Ye maama w'omuwala. Kati maama obuzibu. Katukoze tutya? Sente. Kubanga nange gyozze okwewola. Abadde azze yeewole ssente agenda aloge bali. Naye talina amuziroga kumbe ne gyazze okwewola. Ono naye mukalu bulasi matiriyo. Sente sirinaamu.
osanze sente nakagula enkola yange ngenda kubanjako edda wali ewaani ewaddiiki nawe leka ekintu kino maama nsigaza za bigi gindeka ekintu kino saakunyingirira twala eri naawe ate wenzifuna ngenda kuloga nawe oli mumalogeremu mwenna ate onondoga luba butagaaya leka naawe efirimu egenda mumaaso kaakati no tuba tuli awo omukulu akomyewo mukulu bwakoma waalina gwe yajja naye ono agenda okwetegereza ono mutabani wo naye wanje mwebale kujja munnange jankubulire mwami bamukkiriza omwana wange okuva dde waffe kale naawe oli mulwadde ogenda n'oleeta bulesi baana bwotu n'ozaala waŋŋamba wano toyina mwana era nenkukkiriza nga manyi nti ngenda kuzaalirayo kati ekyo kitono omwana wuuyo mu mwana n'abazaalawo jjo baana oli mubi onimbalimba apana oyo omusajja omuganda tebamubalira baana ekyo sijja kikkiriza musajja ate ojja kikkiriza nnyo omwana wo era muleeta akule ne banne bamu bakula bonna nze saagala ebyo bintu byakundeteramu baana balala besimanyi bajje bantabulira abaana nga babatabula batya saagala leka naawe yagala mwana wange yeewo ate nyagala bali ababiri begatte babe nga bawera lumu mwana mukazi n'agaana ekyo sijja kikkiriza saagala kummanyira tomalaako mirembe sikkiriza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso baabo jankulage wogenda osula gwabirese omukyala ng'ataama banika n'akantu katono nnyo akakantu katono nnyo efirimu egenda maaso kakati nogenda okuva eyo kakati maama wa Namwandu alina gye yatuma bwenawo omutwalo gyange ogigule mbu alina enkoko gy'atunda jjukira noonya sente zagenda kuloga muntu nagiggalawo sikyakola kati ono yalinga agula nnyo enkoko ng'azitunda mu woteeri naye kata kyakola mu woteeri abantu beewola nnyo woteeri n'egwa enkoko agitwaleko ewalala sijja ggula kono ndi kale efirimu egenda maaso wakuba wakajja wano tumanya osinike nnyo kitange yafa kizigisi yali akuza kakati omwana gwe baleese yatandikirawo okuba basanzeewo kyova olaba okuleeta manyi mu baana mubaamu abaana n'ebyana naye oliwo abaye mubadde ki mubadde ki sakumanyira yambala tesatu batuga lino lye bakaleta ate litemuli liraba obukambo balirina bakumuno nono naye tagala oyo yabitandise batandise okulwana kubanga gwe mugezi wange kati ogenda okudda eno maama Namwandu ali mukwekalakasa ye teeka amayembe amakulu tompa amayembe amatono ligakabira ku mission sente zenkutumye ziriwa omukazi agambye teri sente mbu woteri ye yagwa takyasala nkoko kati mugambye mugambye oyina enkoko gy'otunda oba agigula ayanguwe omukazi aganye n'agaana wuliriza 25 jjajja tewali kyesitakoze omukazi aganye wiiki ejja oba olinda jjajja biganye kite simanyi olengera obulogo nti kibi ayagala genda kuloga n'ebiganya awulira obusungu
Noonya jojja munange sente ogenda ologe. Kakati oluvannyuma ono wuuno wange mutakanga alumba luli bateesa mbu omukazi ono bamuwe oli ababeera naye ate azze. Omanyi mbadde nyala kugamba mulamu ekintu kino saagala kirwisa omanya kigundeko nga kikyayokya obenga engeri gyokiwozaawoza gwomanya lenga ekyamazima mulamu wali musiwuufu nga balo tannafa. Linda kubuulira mbadde ŋŋamba kakati tulondayo okukuza engeri gye tutakugamba ono yali apapye naye ffe omukazi waba afiiridde abba waafudde simanyi mmwe mwagamba mpanga yaba akuza abaana ate owoza omukazi waba afudde mulonda omukuza. Nze sigambangako mpanga kumbe ono alina omutwe gulinga lwazi bamuloga eddagala teryanoga kati lyamubuuseemu awulire ayagala namwandu leka naawe bintu ekyo ekyapanga nze sikikkirizangako mpanga okubeera kati mpanga muzaale abaana ku bumpi bwe agenda kubanga oba abaana bafaanana batya mulamu beeramu bannange munfudde ki simanyi mulowooza mujja kuva eri mu njigire mbuli ano ayagala okubaako kyayiga gyewanga ayige sebo ŋŋanyi ebyo mulowooza mufune abakazi abalala. Namwandu atunulanga atali namwandu atunulanga embooko na baby todamu mukumbe bisanze tombulire ebyo bisitole byo ate boddamu okunta nja kufumita omuwunda gulabe ate nga yinze njagala okubanga mulamu naye mulamu kati sijja kukkiriza ekyo ngenda kunonya fazali nja kuwalula nkuze mu bimwanyi omukulu wuuno simanyi afukamidde aba tozanyisa abasajja abampi bamutaano omulaba aleka alinnye mu kinnya kwatiraako kituufu agenda kutema naye nga kati ekikusinzira ku kigenda mu maaso byanki agambye agenda kutemako omutwe era omutwe gunaagaana agambye afazaali agenda kukuwoola olubuto kati wegendereze kuba oyinza otusigala nga oli tumbuleesi gwomanyi nze nagamba munange omukazi mpanga omukuze obeere n'abaana mubakuze kali ngaagamba ndi omanyi mumpeera obutwa bwe mbumutte twakafiirwa oli ate nono tumutuge kiba kikola ekyo ekyokutuga omuntu ŋŋanyi abadde amwegayirira kati mbw ebintu si birungi ono bamugamba yandivudde ku kyalo nze kirabyanca nze sizoni eno okuweka amakkati ebintu si birungi mpanga wakumutema sole byanca wakutema mpanga yono sigaza omukazi n'amaka nekati kucoka bwebuuza kati mumwagala ndagiro sina waka ekyama ebintu ebitandika ng'omuntu mubeeko ekintu kyofuna naye ofundikira kibi kyokoze eki ofundikira ekibi enkiriza n'obwalawo ono era alina buzibu eddagala onoga omulaba watunulanga eddagala lyamukwata wali oba akyaganye manyi omukazi namukuwa gwe wali omumpadde naye kasitono kubanga tayagala bwazi baana ne batamanya kuntema lwa mukazi kuntema naye kati n'emmwanyi zino zempadde noga
omuntu agenda kukola atya? Mpulira biri biti eyo kubanga nawulidde mpulira nti ate bamuko baagala mukompanga ne muko byanca baagala kwete. Kati bakubira Kabanana bamubuuza ekiriyo. nga wobimanyi Abantu baagala kwetemera ku Namwandu naye abantu beebuuza kiki lwaki abooluganda bandibadde baagala okwetemera ku Namwandu. Ono ye muganda wa Namwandu. Te mwanyinaze bamu. Kati lwaki mwanyinaze mumufuula akagoma? Buli musajja ava gy'ava akube. Mugifudde ngalabi lwakuba eboggola nnyo. kyakoleki ye naye Munange ffe twagamba ono omwoyo aba abeera naye ono mpanga lwakuba byancanyiiga nnyo naye n'akwata ejjambiya naye agala abe naye kale engeri mwannyoko naye gye twamuwasa. Linda Kati ekintu ky'okuwasa oli tekitegeeza ate kumwefunira mumufuule endongo mumusunire endongo nga yabasuna endongo. Owulidde buli ayagala yasuna, ekyo si kikulu esi kirungi. Kintu ekyo mukirowooze. Nze sirina buzibu. kizibu nnyo kati nze kyakuyingira Kati saagala kuyingira amajambiya g'abali kuba aliwo yabadde agize. awo kimanyi kati nemula mu ngeri gyakyali omutungo yalabi Bamuloga amaaso gazanyanga ddulu mu kiwanga yalogwa. Omulaba Mwanja Steven Kabanana bamuloga. wandibaddewa Ekintu kino mube nga muteesaganya mwannyinaze tebamusunaasuna bati buli asanze kusuna naye muntu kale obanga oli yafiirwa mu bbaawe ali talina kulabika nga akakibwa ekikolwa eky'obufumbo kakatika k'abooluganda. Sinnamu ekakatika byonna ebiriwo sibali kwekakatika kuba n'olina muntu mukulu akimanya abaana. Oli omwami mukambwe bamuyita Mwanja Steven. Efirimu egenda maaso bagiyita Namwandu Mukattu. Bannange kati lwakyabitwala tugenda kukola tutya? Tugenda kukola tutya? Kaakano oluvannyuma tuddako ewa Namwandu. Namwandu aba ali wano. Baby yakyali Namwandu omwami waali wuuyo. Oli otya baby? Ndi wano munange. Gwe mwana gwe. Ate bakitaawo kuba kitaawo nze nina okuba nani? Vaayo. Sikyali. Bamugamba emirundi 9. Ya ono kasita baatwala omwana mu kisenge n'amanya. Sajja lyagala ku hati ningi ate ningi yayiwe saniwe enze ndeka ndugaho nekakale naawe goleba kintu kino kaera bibi andeka naawe wate kati nkuleke ki? Oli muntu mukulu ndeka naawe saagala bitakuli. Taagala bitakuli. Kumbe kana oli mukazi mubi nnyo. Omusajja baagamba ne senga ababuulirira ndeka naawe eri. Kumbe omukyalo ono nga wamanya ebyabakyala ensonga zaabwe ali mu Juni awo abadde yakabeera mu Meeyi. Nze ndeka naawe kati ate nga kiki naawe toka naawe onsobera. Kumbe bakigamba emirundi 9 ndoza kyakagenda emirundi 7. Ate bamugamba emirundi 9 eginaba teginnaggwayo owedde. Kati omukazi wuno amusanze aloka road blocker mu kkubo ali mu Juni. Ate abakazi abamu muli abakazi abangu ng'ali mu Juni n'ogenda. Ne wabayo abakazi nga bw'aba mu Juni ogenda. Ali mu Juni wakagendayo emirundi 7 obulayo 2. We wayita essaawa ennaku 2 nga tonnagenda owedde. Ennaku 2 z'olina noonya engeri esoboka yonna obenga engoma eyo ogikuba bw'otagikuba engoma owedde. Otagikola. Kubanga ennaku zo ndaba zitandise okonkona.
kazita gomanye ekirungi ondeka ku nsi ndi munywanyi wo naye ofe ondeke bambi nga okoze ekyo efirimu yino muzukulu anoonye engeri gyayinza okuleka ni namwandu afazaali omukwano guba ulinga yagalagaana agobera kaweekwa egamba afazaali ekikola kibeerewo wadde oli ali mu Juni afazaali wadde ali mu Juni kibe egenda maaso kakatuddako ewa maama wa Namwandu alina omusawo we munnange jjajja nyamba mwana wange bamuli bubi njagala ondogere bana balamu be obalogo oba obatte obatte nagamba sikola ku muntu okutta kyangu naye sita muntu nga tosasudde kigali leeta ogenda oleeta ekigale jjajja wulira jjajja afazaali kale nkwawule ekigali kibe kyanjawulo mpozi mpe muwalawo wanzaalo meka ye nti 3 bamaama okumanya bakambwe agambye afazaali ono muloga amwawule naye baloge bali kabakambwa kati ng'agamba nze bali ngenda bakuttira muwalawo bamuveeko naye manye nti omuleeta wano wotamuleeta naawe ngenda kutta ngenda kuddira amabere ngazze mugongo naye abasawo bano batwala ebintu ebyobwereere gwe ssebo nje kukirawo kandi jereze kamba nje kubalisha nza kuba nindiye bamuza amuwulira egenda maaso kati ono akomawo Namwandu namwa mukwano maama w'abaana taliiwo omukazi agenda okebera ku ssaawa agenda budde bugenda eddakiika 3 bw'anaaba tannaba kwegatta ne Namwandu mufu firimu yiino eno gye tulabidde miyano video olwo tuli wa ddiiki mu kizungu mbarara ate saawa edduka nga gye baawadde enguzi tunuulira efirimu yiino ayambiddwa akomyewo kale akomyewo akkiriza ekyo nakyo kibuuzo naye naawe olwawo oyitawo ku kika kiki jangu ku kikolojero jangu ku kikolojero waliyo ki ize naawe jangu naawe oba onjawulo oyagala ndeka naawe sajja omuwa kyaba kikiruvu kisedduvu tokirabe sajja nenkugamba ndi mu Juni lindako nze ndabe wabula ennaku nga ndeka twala eryawo yekyawa fudde maama fudde woowe negwa ennaku 2 omukazi nagamba ennaku 2 sikyakuguma kyokka kino sikyakuguma mpulira kwa muliro muliro egako ku kikolojero omukazi yayanga ogenda ku kikolojero konkasa niwe ayagala ku kikirigiyita agenda okwetegereza essaawa obudde buweddeyo obudde buwedde firimu ogenda okwetegereza ebintu bino ebyokuloga mu bikole naye ng'okimanyi we biddiza omuzigo ekyali kirina okunyweza omuzimu obudde buweddeyo guuguno n'afuluma efirimu egenda maaso yafulumye dda ekintu kyava waggulu kakyali sajja nayalika soka olindeku uno ate agudde bugwi kumbe nono gye yali yakimanya
nti munne bulijjo gwalogerako omuntu n'omugamba nti mulundi gumugenda bayinga okimaliriza n'akerewa lwaki bazanyiranga ku ddagala bati kati omukazi ni mirundi gyo kati kiki ekikuze yali ayagala bya bugagga kwe kuloga muganda we afa abyeddize ne mukazi waamu kati ebintu ebimala okugaana afundikidde mufu gwe wenna asiga ekikolwa ekyokwonoona okubi obubi byogenda okukongola kati ono afudde tansasudde kubanga amayembe gaye gakozesezza sabbiiti eyo tannagasasula gabanja amafuta kati oba nkoze ntya naye nno kyendabye engeri gy'abadde ayagala namwandu ono namwandu ono nange gwe nina okwefunira namwandu ono gwe nina okwefunira ekyo kyekirina okuba efirimu egenda maaso bannekiika amazima mbasi yibafu gezeko bugeza we mulabi simuli musakola gwabwe yagamba agenda kweddiza namwandu era tayagala agenda mulemesa nadda mu kusekula eddagala lye kati waayita akaseera namwandu nga bamwepikira okudda eno yagala mpuuta saaka eriwa saaka eriwa masanda emandwa zamumenya obwongo ne bwesulika bidiisi birya dawuni gwe ekitwale ki wenge abazawame jajja gyali nyagala ku ddagala ddagala mabeere ge gakuli obubi linda ekyamabeere nkirina wano alina eddagala ly'amabeere oli mulwadde nkugamba nyagala jajjawo olyawo ozungirawo lina eddagala mabeere ge gakutta abasi mabeere kwata ebbeere lyeri kuli obubi kwata eddagala egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso jajja wuuno jajja naye ali kutala anoga ye Kasire John Bosco oligino names ali kunoonya ddagala yagambye naye namwandu agenda mweddiza kubanga we yatuukidde kati we biri ebintu teyasasuddwa ate oli yafa nga tamusasudde egenda maaso okuloga si kubiko yaloga naye bivaamu jabbinyonnyoka jajja enji ensonga endeese kati kumbe ono yayagala ddagala namunange namwandu ku kyalo kuno yafuuse ensonga buli musajja yenna awuli ayagala namwandu naye ng'ekyamazima nze nasooka okwagala namwandu kubanga nze namwegomba ne bbaawe tannafa namwandu mpulira ndi bubi wanje namwandu nno mirundi ebiri namwandu ali madaala 2 namwandu ali ku ddala lya meja yasooka n'afiirwa bbaawe naddamu n'afiirwa ne bbaawe omulala mpanga kati obulagala kudde namwandu gwaba omwagala ono yafunirawo n'akatuuyo nga boogedde ku kyokwagala namwandu labanga oli okujja ewaano ayagala ddogo n'agamba olaba omuntu abadde alina okuwa eddagala omulesa eri mu kadiba mpuuta ze kati ono yeewuunya kuba omuntu adalina omuwa eddagala oli gwayiseeko mawube emandwa ku ye gwe zonna kwe zituula kati nviira n'okunviira kumbe ono n'ekyo nakyawulidde bubiva wano mutwe mufuta awulira simanyi kyaba kitya va wano kwenda huko nze nkuwa eddagala ogende oyagale namwandu ate nga nange ndi mukwerungira mbadde ndi mukulunga ekikola ekinaakola ate kati nze nva eri nkuwa essebo gwogende mbuno kaakati muntamudde ekyo bwe kiba kyakubba mukazi oyo nange ŋŋenda kubaloga buli amukwana gwenzita entaana zammwe muzisime kati ziwole kuba we zinaabayo tezinnawola zijja bookya kyeŋŋenda bakola mujja kwasaako ebiri
saagala kumanyira. Efirimu egenda mu maaso. Kati omwami ono naye teyapowa kubanga ali amanyi bulungi Namwandu ayina mukwano gwe Namiiro. Mbedde nga yeggwe nga ife ate muzze bameka jangu otulireko. Ayina enjogera eri eyedda. Tusanyusa okulaba nti amunange tuzze. Yoyo yagendanga naabanga ayagala omukazi omu naye nga omukwana asaba gw'abangi. Munange twagala kulaavu eyo. Muli bameka. Obubadde nga weemoola mu olaba kyagala laavu naye kitya. jambo byange bitono kasonga ky'oba ayina akasonga kayagala naamukolereko. Kagamba Munange mpolire munnange kakati yana akamyo kaffe kazaala. ulira byatandise. kati kawase kalina gwo anti bobo Abadde oze kulaba kamyo oba muntu. Byambi. kati kazadde Ati kozo okunona ndi hanuya oli huriya. Wanji? Hati noriyo huriya ndi hanuya. abadde Ayagala Namwandu. Ne Namwandu no alimu Namwandu. ekitu liwa Obadde oli awo yimiridde awo ng'ekikulimye okwogera kya wanje? Mwagala mufa. Mufa mungambire nfa. Wejjambo alina amanda agokya mu ngoye omwo. Ali bubi. Birina Nyamba. Gwe mukwano gwe. Munnange mungambireko. kubali omu nange Simanyi oba kikina ya nyambe. Efirimu egenda maaso. mbera nayo nsasudde otya Ono taagala kukolera bwereere. kama katonda Munnange. Omulaba ayina embeera za ddiiki zennyini omulaba. wani ate katonda munayate kisaagidde wakati bane Kati kino ekintu naye naawe mbadde sa. Kati ontuma tomanyi nti ebigere emmotoka enywa amafuta. mukama Oli awo omaze n'amalusondo ekanyanze n'amaaso gakyuse nnyini. Toyina adde ekikumi ebintu bya leero bya mpankuwe. Toddamu. Yamba Katonda agamba oyamba kirimu empeera. Sinika wano tuli wa Katonda. Katonda agamba oyambe. Wano Katonda si yafugawo. Bw'oba owulira omwagala. Nyamba. bendo za kusuwaddeyo Nyamba kino ekintu mpulira muli bubi. kituufu Yamugamba agenda aleete ssente amuyambe. Mbu Katonda yagamba obe n'ekisa. Wano Katonda yafugawo. Genda amukuwe. Genda. Kaakati Mvubuka uli otya? waliwo obuzibu. basisinkanye. Otegeera. Muzeeyi ndaba. Wange nammwe Kino kyenjagala. ab'okukyalo gwe n'ab'okukyalo abeeteeseteese okulinnya mu kkubo lyange ku Namwandu Ayise ekiwandiiko. Bw'okisoma obubi owedde. Gwe Kati mbere yaffe gwani alumirwa Namwandu kakubo. ayagala abe nga Namwandu amweddiza. Tayagala bantu bonna kumanyira Namwandu. teva ku Kati nagambye amayembe ge ngenda obbakubisa. Ngenda bakubisa amayembe aganywedde walagi. Owulira? Bonna basazeewo. Naye Okuva baba mpangalo yavudde mu bulamu bw'ensi. Ng'omuntu alina omuddira mbigere yenze okulabirira Namwandu. Owulira? Baana n'okudda mbintu. Ono yalayira. Mpanga okuva le yafa ono yalina okufuka. Gundi gonkyankalanya. Owulira bw'onjogerera mu nkizi. Oli muli mpulira muzibu. Lwaki onnumya obunyenye nkule? Weeyita ki? Bw'oba owulira ng'okooya okussa, ng'okooya kulya emmere y'oku nsi, nga toyagala mukoka kuyingira mu nnyindo kati. Namwandu wange. Nina amayembe brand new. Owulira kukyaliko ne bakodi. Oba Toddamu n'osala. ebyo toyogera. Ayi kabana na nnyomba nwana numa. Nja kukuluma. mutemani Ogambye okuntema. Kumbe wona taka tema mimi.
lakini wana takatema mimi Ntudembe gwosobola okuntema gwe ekindi omuntu guno. kwindi muli owulira omutwe gukupika olina amagezi agasobola okuntema Gwe kati gwoba osobola okuntema ntemaamu kati naye bwolemu okuntema ojja kumanya nzaani aga amayembe go ssebo gali expired kiyingize mu mutwe gwo nange ndi muzibu ate ku Namwandu nja kutta buli kimu nja kukuma omuliro mu birevunzi tegeera kabana natanyiiza ewaawo kabana bajja kumala kulaba ngofu. kakati olabika togendangako magombe kweni ngenda ani gwe Katonda Katonda yatwala abantu emagombe toddamu nakwesiriwaza nja nakukuba empimu ebyo ebirevu mulabe mulinga sitiriwaya onvumye siriwala wano akabanana kati gwowedde amagulu gakulinga enkonyogo ngenda kukulugga ono yeesiga amayembe gakuleme okumwewala. yamugamba va ku Namwandu bw'otaba ku Namwandu owedde Luganda nze nkubuulira yamugamba bw'otaba ku Namwandu owedde Luganda. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati no tuba tuli awo omukulu akomyewo ebintu byange wabinkoleddeko kuba mbadde nyala kudda mu kizungu kiki kyoliko munnange ekakyeka tetumala gajjayo nagamba bwoba olina ku ssente komawo ndabe ng'obaako kyokola naye oyo okujja noogeza amalusu ssebo owooza simanyi Katonda yagamba oba n'ekisa neera munnange bayibuli egamba eyeeweza omumba gwe bazikuba owulidde ayambadde omusiku eyaggwe leeta ssente oba olina nkwogerereyo badde nkyanoonya zikyali ntono leeta eziriwa tulabe oba omulimu gutandikibwako kale mbeera za ddiiki zennyini tunuulira najjayo waliwo ssente nga zikolanga ebidde ne wabaawo ssente nga zikolanga essente empapula era sheeka wazijja mbibbo bya kati ezo ssente omubbi ng'agoba ne bwe babwanzikiza amanya bulungi w'okutte zigenda ziyimba Ebitaano bisigalemu kubasa. kubuzeeko ebina ziri 16 jako waya kaakati mpa leeta kansigazeemu ebibiri baasi kati ziweze 18 ziweze genda naye onoomuŋŋambirako efirimu egenda maaso ayina entaama ye agikubye ekigwo ngwahina omululu kuliko entaama erina omululu entaama ento entaama nne bubeera ano bwerijja ekintu ekitakolagana kinne waakyo wadde baluganda ke kamyu waliwo akafootola munne waako omutwe obulaba kaagala bbeere efirimu egenda maaso tulaba kina Uganda bannange efirimu egenda maaso tuba tuli awo ng'akabanana kati lwaki ogenda maaso n'okwagala mukazi waffe omukwanira abasajja ate kabanana naye yataamye luli yali yeefudde atayagala oba eddagala ligenda lisiimuuka owulire lwaki ogenda maaso n'okwanira okwanira mukazi wange yamuyise dda na mukazi we lwaki okwanira mukazi wange abasajja okimanyiza okuba oluyinga olukubaani nja kukukuba oluyi oleke obumyu bwo nga bunnamwandu wano nze buli ava ku mukazi wange gwe nja kukusiguukulula olayika ompita mmere kulya ogambye ki onvuma ontunuulira nga kobula ompulira tompunyiriza kamwa kuba wano nkubyewo
owedde bw'osula leero bambike egenda maaso kati w'osula bambike naye lwaki ontiisa ti nkugambye wano nze nfugawo mukwanira mukazi wange basajja nja kukukuba twala eri naawe ebintu bino sigwa mukwanira ono waawuliramu ekyempi n'atandika okugonda nze bannange oli yampa 1,600 namugala njagala za gundi kyagala ebyo bintu ebyo byakulabika nedda nze namusaba 1,600 nga njagala kulyamba ejje yali ayagala kulyamba ejje omulaba kabana kati bajjajja babeetaaga saddaaka kakati ebintu kati mayembe ge galiwoka kanaye akangisa mayembe kankulogoofe n'obumyu obusigale nga bumulekwa amayembe gali eri ennyonta egaluma era gagenda kunywa ggwe owedde nze nkubuulidde oba tofangako ogenda faako owule bwe kiruma mukwanira nnyo bannammwe abakazi kale jangu kale tuteese namugamba sirina sente naye kankuweemu obumyu yamuwaamu entaama kanzikuwe zonna entaama aganyabo zonna entaama okandekereyo oba nkulekera akamyako amayembe gakutuge gwamanyi teekamu n'akakulu kampe wano ate tebuyonkereeta yamukanga efirimu yiino waliwo ekibadde kisigadde engeri gy'oli muntu mukulu kati ate engeri gye naddemaze osimba amayembe gajje gakutuge kati wandize waka amayembe ago nemba nga ngasumulula kuba negatakolaki negatakutuga kuba mulimu eddagala erijjako amayembe gasumulula nga lirina genda kuki ku mpawulo nina okuwawula kati waba tompawuda nedda oba toyagala kuwalula gakusigalemu gajje gakutuge obumyu wano bubanga obukale obumyu bugayambako okujja nga gatambula kuba gabadde gajja misinde naye bwentwala obumyu gaba gajja gatambula kati owedde egenda maaso buloka nga zampeddeko lwaki omanyire okutuuka ku ssala ne bamulumba osawo otyembali lwaki diiki oleeta obuzi ate ntya bannange diiki ekyattabaaba diiki omanye yatugampanga esizanyira ku mukazi wange oyagala kufaamuko owulire bwe kiruma diiki nti gwe kyogamba go wata muganda namutta bulungi yatagalamu olutagala lumu kati oli owekiri 1,000 weyatagalira omulundi ogumu gojja kutagala waafu nze nkubuulira kyagalagira gwe kugenda kuleetera buzibu bwa bwereere omukazi waddamu okumulaba newoomulengera nga ajja mukuba oliveemu oyingire akasiko taata tologa mukama wange tologa totta omukazi muvuddeko kabanana talina jembe wadde kabanana is so much jembeless talina wadde jembe naye mukanga abantu kwatudde kati nekikukwasa ennaku sikyadda efirimu yino musajja watuddiiki yeegayirira kenzireyo miyano nsolooze firimu siddamu ku mukazi egenda maaso kosanze mu kirombe wano nga ndi ku matafali mbuzi 3 nzigyewa mukama wange ate nga nakutegezezaako mu kizungu kati diiki yasooka olaga ebina Uganda era buli kina Uganda ekipya yajo kibatuusangako kuva mu Miss Production Kampala nsaba kale onsasi kale nyinayo kale akabuzi kamu kati fo tolina okumanya ono omwami muzibu akugambirawo okubutakutta mpente sirinaawo nte sirinaawo ente tusatu siziri gwe sabusa nja kuleetera luteereho leeta ente oyo ntegedde era saba munnange nte sirinaawo mpozi njagendako ewajja gyekaabwohe ndaba oba tufunayo egenda maaso laba omubbi abbidde mu bulimba bwe obulimba
buzaala bulimba, obubbi buzaala obubbi. Ebiri ku mitolo mukaaga. Abantu bano nemba nga mbabbyeko sente entono ate omubbi takkuta. Sente entono. Kajine ebiri. Nemba kubaganya obwenkanidde awo ne ba. Efirimu egenda maaso. Banage abaali awo ogenda okwerekereza bamunyozeza dokoli. Mvako nange soko olindeko banage ne banyezeza Mama ya Rabbi ani agala okunsesemya omukaaga gwange ani agala okunsesemya omukaaga gwange ani oyi yasalidde ebitooke kakati kinjagala kiri kimu ng'olina olutula njagala sente nye njagala zawamu atunda omuntu najja kugamba nti bino binako obuvunanyizibwa nze nnyini byo nze nnyini atunda sekera kabe namwandu kwanza kati ebintu byange yo nomuntu simanya ani ono kavuma kwani n'amatooke gange nyajaga kimi atunda ayaga abaali awo bintu byange kiki ekkubo njagala mukuba omunimiro wakati abaali awo gwe tewalabye kyenakukoze tonna kifuna tosiriwa kenakutemu nakunyonyogedde banage kati nkulage mwalaali ompulira empi ate oluyi amulimu banange kusokola ebyenda omusajja akunyonyogera oddamu nagamba namwandu simugabana kabanana odangayo kakati namwandu muddeko ojja kusanga ekkubo ndizibye wangi aliwa yakifunanga kirooto kati akalooto ako kategedde bulungi okategedde bulungi nti mbadde nkulaganya akuliko kati nkukamata ompulire ompakanya onvuganya omanyi bulungi kati namwandu akyaliwo omwagala nnyo omulemeddeko sinnalemera ku namwandu ekigambo ayogedde kimu oli akulumba mu kirooto nakakasiza mu byaddala namwandu omuvuddeko okyamuddako okyadda ku namwandu jajja bwe muddako naye kati simuliiko sisobola onoddayo siddamu efirimu egenda maaso siddamu ku namwandu agakatonda bannange ngula ejjembe kyeri nasobola ono alumbira ne munzigi soka enve wano neyeggalira masanda wuuno mukulu nalyoka akwata ekkubo gwe naawe oba jja nsobedde yamutikka ensawo y'emmandwa emmandwa zonna yazimutikka zitudde zimmenya amayembe gatudde kuye gamumenya ayagala kuwandiika mu bbanga kakati nze sigenda kuwasa namwandu olyoka obeere wali eri ng'oyiwira wali endusu sigala eno kyagala agwedde eri nkulekedde essabo yiiya nange netandika obulamu waye ali mukattu kimugenza afa atya afuuka nasasudde egenda maaso kangende kuno anangwa alumbye namwandu era twamuleka alumbye namwandu yebadde firimu yaffe ekigadde olwaleero era nga tubadde mu kizungu miyano video hall amana mulenzi Diiki yatulese musooke mukubira obugalo Diiki awo tuwulire miyano naki eno yo bweto begenze
mwena tubaganya sodo tulaga olunaku lwaleero tubadde mu kizungu mwebale kulaba ate Isa naawe tukwagala nnyo nnyini ddala akuume